kuba waayo ne ku akayimba. Weewaawo. Oluyimba katubaweeyo akayimba ab'emikwano era nga katambula n'obubaka obwo okutegeerera ddala nti obwakabaka bwa Katonda. Weewaawo. Obwakabaka bwa Katonda Mukama waffe atugamba nti obwakabaka bwe si kulya na kunywa wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Ekyo ekyawandiikibwa ogenda kisanga mu Baluumi essula ya 14 olunyiriri lwa 17. Amiina. Kale sister kembadde ndeseeyo tulabeko mu Bakolinso ekyokubiri olunyiriri awo Bakolinso ekyokubiri wayiwo ayinza okusigala nga tamatidde bulungi. Bakolinso ekyokubiri essula 6 olunyiriri lwa 16 bwe tuba tutandikira okubanga tetunnaba wakayimba ako. Bakolinso ekyokubiri essula ey'omukaaga olunyiriri lwa 16. Kale atugambye atya nti era yeekalo ya Katonda yeegatta etya n'ebifaananyi kubanga ffe tuli yeekalo ya Katonda omulamu nga Katonda bwe yayogera nti naabeeranga mu bo n'entambuliranga mu bo nange naabeeranga Katonda waabwe nabo banaabeeranga bantu bange. Olw'e17 n'atugamba nti kale muve wakati mu bo mweyawule bw'ayogera Mukama. Owulidde? Mpulira. Agaye nti kale muve wakati mu bo mweyawule bw'ayogera Mukama. N'ayongerayo n'agamba nti so temukwatanga ku kintu ekitali kirongoofu nange ndibasembeza era naabeeranga kitammwe gye muli nammwe munaabeeranga gye ndi abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala bw'ayogera Mukama omuyinza w'ebintu byonna. Amiina. Kati mukwano gwange otegedde ali eyo toli yeekalo ya Katonda gwe wennyini weeyawule eyo mu byobadde ogenda mu nsozi eyo mu bizimbe kaakano Katonda ffe ayagala tumutegeerere ddala ye yennyini nga tuvudde mu by'omubiri kaakano nga tuli mu bya mwoyo. Amiina. Awe bw'ekitiibwa Mukama waffe. Obadde olina kyoyongerako owooluganda? Ate Mukama waffe era atugamba weewaawo mu Luka. Weewaawo. Mu Luka 17. Weewaawo. Mu Luka 17 olunyiriri lwa Luka 17 olunyiriri olwabiri. Weewaawo. Atugamba bw'ati Mukama waffe nti bwe yabuuzibwa Abafalisaayo weewaawo nti obwakabaka bwa Katonda bujja ddi? Weewaawo. N'abaddamu n'abagamba nti obwakabaka bwa Katonda tebujja nga bweyolese. Weewaawo. 21. Agamba nti so tebali bagamba nti laba buli wano oba buli wali. Weewaawo. Kubanga laba obwakabaka bwa Katonda buli munda mu mmwe. Weewaawo. Okitegedde nti yeekalo muffe. Kaakano mukwano gwange okitegeerere ddala ti obwakabaka bwa Katonda buli munda muffe. Osazeewo obwakabaka ki bw'oyagala bubeere mu ggwe okukufuga bw'osinza okuweereza n'okwesiga. Obwakabaka bwa Katonda bwe businga obulungi era munnange tobunoonyeza ku nsozi kubanga atugambye tebali bagamba nti buli wano oba buli wali. Tobunoonyeza mu bizimbe wabula munda mu ggwe bw'osazeewo okugoberera okuweereza n'okwesiga bwe bugenda okubeera mu ggwe. Kubanga okijjukira wali Baluumi nga atugamba nti obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa wabula butuukirivu n'emirembe n'essanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Amiina. Yeebazibwe nnyo Mukama. Agulumizibwe Omunazaaleti. Kale bakakase bakwanda baffe ti yeekalo ya Katonda yeffe ffennyini kubanga awali abajulirwa ababiri awo we watuufu. Weewaawo. Bannaye Mukama atwagala. Amiina. Yeekalo n'agituuza munda muffe.
Katonda tomunoonyeza eri wabula wano munda munze kati ali eri akitegedde ti Katonda waffe atuula mu ffe tomunoonyeza mu bisozi mu nsozi mu bizimbe wabula munda mu ggwe. Amina. Kati katubaweerezeeyo akayimba era nga kawerekereza obubaka obwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu kabakole bulungi. Amina. Tyabanga booluganda mwenna muliyo mutya balamusiza nnyo mu linnya erya Yesu Kristo nange mbadde yeekeeyo nga nammwe munneebuuza tingoluddewo okudda ng'omwoyo akyateekateeka kati nno bannange ekindeese emikwano leero kwe kumanya nti ffenna ekkanisa kyeki abange ekkanisa kyeki ekkanisa yenze naawe ekkanisa kyekyabange ekkanisa yenze naawe ekkanisa si bizimbe ekkanisa yenze naawe eyo ekkanisa si bizimbe ekkanisa yenze naawe eno ekkanisa si bizimbe ekkanisa yenze naawe kati nno bannanga booluganda bwe namala okumanya ekiyitibwa ekkanisa nga yenze ekkanisa ya Kristo kubanga bw'agamba nti akomawo okutwala ekkanisa etali kubbala wamma ggwe yadde olufunyiro kyekyo kati nno bannange nenno ne ntandika okufuba okunyiikira nze okuyonja ekkanisa ya Kristo abange ekkanisa kyeki ekkanisa yenze naawe ekkanisa kyekyabange ekkanisa yenze naawe eno ekkanisa si bizimbe ekkanisa yenze naawe eno ekkanisa si bizimbe ekkanisa yenze naawe eno ekkanisa si bizimbe ekkanisa yenze naawe nyini yoyo yani ekkanisa yani ekkanisa ya Yesu Kristo oyo nyini waayo yani ekkanisa ya Yesu Kristo oyo nyini waayo yani ekkanisa ya Yesu Kristo. Abooluganda otegeerere ddala tigwe ekkanisa ya Katonda kubanga oyo Kristo yeye mutwe gw'ekkanisa kati ayagala oyonje ekkanisa ye kubanga bw'agamba nti akomawo okutwala ekkanisa etali kubbala wamma ggwe yadde olufunyiro kati mukwano gwange yonja kanisa ya Katonda omutima gwo muli Katonda mwatuula akomawo okunona ekkanisa etaliko bbala wadde olufunyiro tagenda kunona kizimbe tagenda kunona lusozi wabula gwe nze mwennyini gwagenda okunona. Tweyanziza nnyo sisita tweyanzeege Mukama akutuweere nnyo omukisa. Kaakano tugenda kugabana ku kigambo kya Katonda kale sisita ozze na bubaka ki olwaleero bwe tugenda okuweerya abantu baffe n'oluvannyuma obubaka nno era bwetooloolera ku bwakabaka bwa Katonda era nga kyekirungi kyekyo kyekiriwo bwetooloolera ku bwakabaka bwa Katonda kubanga bwatuga nti obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu mu mwoyo omutukuvu. Amiina. Ate ekyawandiikibwa kiri mu Matayo essuula ya 6 weewaawo olunyiriri olwa 33 atugambye atya? Katulabe mukwano gwange kubanga ekisinga obulungi tekitabo ekitukuvu tukirina naye abooluganda abali eyo abatulera abatulaba bambi tusabe ekisa ekyo omwoyo omutukuvu atuwa ekisa ekyokubikkulirwa ekigambo kye kubanga bino ebiro byakubikkulirwa tuleme okulekebwa ab'emikwano okubanga tusoma busomi Bayibuli ebigambo ne tubireka awo omwoyo omutukuvu waali nga ye muyambi waffe. Kaakano katulabe mu Matayo 6 olunyiriri mukwano gwange olwa 33 olunyiriri lwa 33 oba tusandikire ku lwa 31 nakyo kirungi nnyo kirabike nga kituviirayo bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Matayo 6 olunyiriri tutandike n'olwa 31 kati kansome kati naawe oba nnyonnyole. Amiina. Mukama waffe mulungi ekiseera kyonna atugambye nti kale temweraliikiriranga weewaawo nga mwogera nti tunaalya ki oba tunaanywa ki weewaawo oba tulyambala ki
Mukama waffe byonna abimanyi era ekiseera kye tulimu kati. Okiwulidde? Omwana w'omuntu tweraliikiridde nnyo okulya n'okunywa, okwambala tukoze tutya naye ow'okwanjula